Omulangira Edward Frederick Walugembe nga ndi mwana w'Omulangira George Michael Ndawula Muganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ni muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa owookubiri era ni muzzukulu wa Bassekabaka bonna aba Buganda. Olwaleero njagala nkole akatambi kano okubannyonnyola embeera nga bweri mu nsi yaffe Buganda, ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Tusirikidde ebbanga ng'abooli olulangira naye nga tuli mu kulumwa, tuli mu kunyolwa, tuli mu kubonaabona, naye tukuze batulaga nti tulina okusirika embeera ne bweba efaanana etya, nga bayita mu waliwo obuwaayiro bwe batera okukozesa nti eby'omu nnyumba tebittottulwa, ebintu ng'ebyo. Naye kyendabye obugumiikiriza bwe tukozesezza butufiiriza ebintu bingi. Okusooka kwa byonna njagala okusaasira Abannayuganda mwenna olw'obutambi obubadde butambula obwa Ssaabasajja Kabaka. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka tali bulungi, tubadde tukimanyi, naye nga tulina essuubi nti ajja kutereera. Weewaawo ng'abamu ku mmwe mulowooza nti gundi ogumusookedde ogende Nairobi abadde agende Nairobi, naye kaakati bwe bituuse Nairobi takyasobola kukola. Vidiyo eno oba obubaka buno okusookera ddala njagala bugende bwa mukulu waffe Omulangira Crispin Junju kubaffe ekiweewa waffe ab'ennyumba yaffe, nti ye amanyi bulungi ebibadde bitawaanya mugema waffe era abitegeera bulungi, naye bino ebiriwo bijja bipya. N'olwekyo nkubira Omulanga, Abalangira n'Abambejja, Basaava ne Bannaava byonna gye muli, eno ensonga ya Mugema etukwatako. Eno essaawa okutaasa Namulondo. Mubako kyo mutugamba gwayagala empisa genda okusomesa abaana bo. Olowooza bajjajjaffe tebatusomesa ku mpisa? Nga ne bw'oli otadde wano ekibatubo kya kuba n'akuteekamu ekigambo ky'ettooke, ezo tezaali mpisa. Zaali mpisa mulowooza tetuzimanyi? Tuzimanyi. Tulekera okutambuza propaganda okugenda mutugamba nti Abaganda tetulina mpisa. Tubanja tutya Ssaabasajja Kabaka bwetu. Tujja mubanja mu bulungi ne mu bubi. Mu bulungi ne mu bubi. Nga twagala Ssaabasajja Kabaka era nga twetaagayo olunaku okubuuza abasajja bano abatufuga ne tubabuuza mmwe bannaffe mukoleraani. Njagala otunuulira ekitakisi ekyo kivuga bulamu bwa Bannayuganda abasaabaze 14 n'okusoba, naye kiri Uganda ku kkubo kya komasho kikola ssente. Njagala tugende mpolo ojja kuntegeera lwaki nkugambye nti twetaaga tubuuza abasajja bano bakoleraani. Ekyo ekitakisi bw'okituulamu obulamu bwo bwakulayiraayirala saawa yonna kigaana okusiba obulamu ne bugenda. Naye gye kiri bwe bituuka ebyewaffe wali eri ebwayiise ffe tubiyita kazo otambula enkuba bweba yatonnya ogenda okutuuka gye kikutwala ng'obutayi bukubye, anti otambula kolansi omulengera bwoti ebimu oba okyakirimu munda oluggi lwa kondakita ne luvaako ne lugwa mu kkubo. Ebirala oluggi lwa kondakita teruggula, wogamba nviiramu awo nga driver agenda yeetooloola ate yajja naggulira kondakita n'alyoka yeeyongerayo. Leero bano nga simanyi waliyo yidi ngenda kusaala bisomba abantu okubajja eyo ennabweruwa kigenda okumutuusa ku masigidi ng'ekkanzu yonna nkyafu. Batuuka olunaku lwe bajooza muzeeyi ng'akubuuza ekkanzu wagikubiramu mupiira kiki nga kitakisi. Kati lwaki nkugambye nti tubabuuze mukoleraani? Bwe batuuka ebyo ebitakisi byonna gye biri ku kkubo gye biri bisaabaza abantu bibavuga, naye ne bajja ne bakugamba mu ggwanga toleeta firiji enkadde, toleeta TV enkadde, toleeta laptop enkadde. Nogayiyi TV etatuulamu muntu, laptop etatuulamu muntu, etalina bulamu bwa muntu bwewaniridde ogigobye
naye ntenga ebitakisi bineno biri mu kibuga bikola ebiwanirira obulamu bw'abantu abasoma mu 14 oba oyina ntegeera kikuggwanga erikulaakulana ng'eryaffe omanyi bantu bameka bobofiiriza na bintu bimeka byoba olemesa okuyingiza mu ggwanga kuba mulimu ebintu ebimu ng'ewaffe tebinnajja ate nga mulimu ebintu ebimu nga kale gye biri e Uganda naye nga bbeeyi yaabyo olw'ensonga nti bipya kati firiji ng'ezo ng'omuntu yandyetaaze firiji ya double shot eriko dispenser empya nga tanajja kusobola gya affordinga kuba ojja gisanga ziri ezamalayo nga jjagigula ku bukadde 7 naye nga bw'onoogimuleetera okuva wano eno ajja gigula ku bukadde 2.5 buli omu asobola okubeera nayo ate nga ebintu bya wano tebabisensebula ng'ewaffe nti ekintu bwe kiba kikadde bwe baga nti kikadde kiba kikadde mu linnya naye nga kiba kya second hand ate second hand wabwe tebamusensebula ng'ewaffe kitegeeza bw'ogiteeka mu dduuka oli asobola n'olowooza mpya okuggyako ng'akusabye box awo wamanyira nti second hand kati ebintu by'ebyandibaddemu ne mukeera enkya ne mubigaana mumanyi bameka abantu bemufiiriza bizinensi ng'eyo bannayuganda abali mu bizinensi ebyo bemubamufiiriza mu ggwanga erikulanga eryaffe bemubamufiiriza n'otunuulira ebintu ng'ebyo noga ebyo twandisobodde okutwala mu ggwanga lyaffe naawe ne weeyiiya n'ofunako babibaweze noga ogenda n'obeera waawo n'ozimba omutima noga mu kasaaka akanaku ng'akaffe akakyeyiiya obweyiiya wallahi notuna n'owulira ng'ozimba omutima kati ate bwe kituuka nga ndi wano eno mu ddinisa lyange ne ntunuulira obuzimbe obuninaanye wano ku neighborhood ne ŋŋamba ewaffe tuyinayo kamapeera ke tuyina kazimba aka mu kibuga bo bano bali wano babisulako busuzi basulako bisule ewaffe bw'oleeta mapeera yaffe n'ogiyimiriza ne bino teyinawo ebituuka era bw'ogiyimiriza nabyo yo mapeera ebanga yugi extra media kaba kampi kazibu naye bali kuno basulako bisule ffe tulina akazimba aka kamu kitegeeza tuli banaku tuli bubi naye abakulembeze beepampalika ne bakola ensi yaabwe ngeri convenient wali wansi waliyo ka bus stop lwakuba bu bus tebuliiwo kati essaawa naye nga waliwo ka bus stop obulamu omuntu ne babumugondeza nti bw'otuuka ng'olina woolaga kenda bugenza talina mmotoka ng'olinya ka basi ngekuna ewaffe bakugamba okutuuka ku siteegi linnyawo booda ya 2 olyoke weeyongereyo olyoke otuuke obulamu bukaluba n'abakulembeze ne batukalubiza obulamu kanoga bannaffe batufiirako lwaki batufiirako mu nsi ennaku ng'eyaffe tuyina kamu tekayina ne kabwenkana buno ate nga bw'otuuka eri ebbali ku beeno residential area ate matiribo na meereere naye emiziina gyaffe egy'abafuzi ne gitukakkanako ne gitufiiriza mu bwavu bwaffe mu Uganda yaffe enjavu bwetyo ne batufiirako bufiizi nga tebatuganya kukola ki ffe tulituukako ddi mu matiribo nanga gano abasajja bano be balimu Katonda wange bwe wanoonya abakulembeze abafuzi be watuwa bano ayi Katonda wange nga tukwagadde tukulaze omukwano bannayuganda Katonda tukwagadde you should love us back si kutwagala back nti kutuwa bulamu bw'obutuwadde tweyanziza naye wanditwagadde kubanga tukwagadde bw'otuuka e Uganda amasinzizo galiyo mayitirivu emizikiti bw'otuuka wali eri ebwayise wali waffe waliwo masijidi jamia bodda saidi eri waliwo masijidi Bilali bw'oyambuka eno ewambogo waliwo masijidi eri ewambogo bodda eno waggulu ewaffe ekazo waliyo masijidi kiti masijidi ziri eyo ekimu kubiraga nti ayi Katonda waffe tukwagala bwe bituuka ku makyaki gali omwo gateevuunya abantu bababba olw'okuba bakunoonye kikyokka kiraga nti laavu gye bakuyinako nnyingi netoyinza tusasula oti n'otuwa bano abafuzi lwaki tozaayo gino emiziina gye watuleetera kyogamba bano abafuzi be watuwa be balungi gye tuli mu bitonde bye byonna bye watonda watuwa gye emiziina ziina twalozeeyo bw'oba olabanga be balungi gye tuli ffe tubakkusa tubakooye mukwano tukooye emiziina gino tugikooye bw'obanga be balungi gye tuli tuleetereyo abalala abalungi bw'obanga abalala bandibadde babi b'otuleetera batufuulira abalungi kuba okisobola naye gino emiziina ne bwe giba gigenda okukola ebirungi egyenkana watwava dda mulaavu tetukyali mulaavu najjo twala emiziina agyo tukwegayiridde wana amasinzizo si mangi agali wano naye n'obawa ebirungi nobawa ebirungi ebyenkanidde wano nze masijidi eri wano endi wano okumpi eri mu kilometers 6 ye distance gyerimu kyaki wano ziggulako sande kwokka ate ziggulawo ku ssaawa 5 ne ziggala mmeka
era nazo ne zibaako obudde ku Sunday kwokka ezikulaga nti bo tebakutijjisa naye ffe gye tukomye okukutijjisa gyokomye tulyaza manya tuzzamisa tukola amazambi kyensi zino zigatakola ng'abano bakola amazambi agasinga waffe bwekuba kunywa omwenge waliwo abasinga obungereza okunywa omwenge ffe tukola misango kyegyo egitubonerezesa gityo tuweemu nko ku balala leka naawe